natandika ne akaloozo kali ngende ku kigula rugire ntandika information entufu naye bifunga sinatandika njira mu taggingire Salongo Gamulengejje Salongo Peter Mayiga abere ku video eno ne mukwano gwe Kiwalabe Male ne Major Musazi abere ku video eno Yoseri nkimanyi ali kikage sawa zino andaba nakabijja konna kagenzelako n'abala bonna njira mbere ku video njira mu taggingire Nyiriko Muhammad abere ku video eno njira mu taggingire Jajja Boy ono nanyiri kinvinvi avesule neddo subitanjira mu amukaleso ngero katono nnyo njira mu somesa mu katono nyategere nti engiri gyatali musajja mugana gali mu Tanzania ndibadde asoka n'amanya gwa wagenda okwogera ebigambo atanabyogera so naye yalabire ku video eno tuyoke tugende maaso kati nga bulijjo sagala barisa mba nkoze nsoyo botatumira ku bakyali bange mwenna abakolera ku social media platform ez'enjawulo abakola ku Facebook abakola ku TikTok mwenna bakikubambala musizaako mbatumiddeko mwebale kola mwebale kwagala nsiya mwebale mutazikiza so ndo mbatumiddeko kale ndowooza ngenda kutandika n'akaloozo kaleo akaloozo kaleo njagala kagende mwenna abali mu struggle ng'oli ku ground banga oli mu diaspora mbatumiddeko era ne mbaagala nnyo okuba nti mutambuza struggle mu ngeri yonna esoboka naye tuli mu byabufuzi ebyokukyusa eggwanga kitegeeza nti bwe tuba tuli mu byobufuzi ebyokukyusa eggwanga tetugenda bikola 24/7 tuba tulina okufiisawo obudde obunoonyeza ekyo ekigule magala eddiba butyo mu kalowoozo ka leero ngenda kajja mu lugero olugamba nti obulangira bw'omukopi kwekolera ekivundulwa nti buli muntu ku nsi kuno alina okukozesa omubiri gwe engalo ze n'omutwe okuba nga akola okusooka okwebeezaawo ebyobufuzi tubijja mu bujja nga omuzannyo ogukyusa obukulembeze buli mwasobola okufuna amateeka gamulamula bwepo naye byalina okufuna okuva mu ntuuyo z'omusolo gwasasula eri gavumenti kati mubaka njala bugende eri bafuuti soja bonna naffe abali ku social media nammwe abali mu diaspora abali mu byobufuzi nti kana akaloozo njala kagende gye muli ekisookera ddala nga sinatandika kaloozo kano njala mbawe kye tuyita ekigendera ky'akaloozo kaaliro ekigendera ky'akaloozo kaaliro kiri bwe kiti nti obulangira bw'omukopi kwekolera bw'otaakole teri agenda kukulabirira ate obwavu mpologoma bukulya olaba bw'oterwanako weekanga ekufense n'ekumalawo kitegeeza ki nti wadde tuli mu struggle bavubuka bannyinaffe munoonye emirimu mukole oba oli mu diaspora noonya omulimu okole osobole okuba nga obidde bw'ofissawo obuteeka mu struggle tutambuze ensi nga buli omu alina kigula magala eddiba nkiddamu mbasaba n'obuwombeefu ffenna abali mu struggle oba oli mu diaspora oba oli waka oli foot soldier oli blogger oli ani tugende tukole obudde obufikawo tuleke tubuteeke ku ggwanga lyaffe nga twogera ebyobufuzi nkiddamu nti n'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bw'anaaba afuuse president ow'eggwanga Uganda tagenda kwata nsimbi zikuwa kitole tagenda kuwa mmere tagenda kupangirisiza nju tagenda kuwasiza mukazi no obuvunaanyizibwa busigala bubwo ye kyagenda okukola ng'afuuse omukulembeze kwe kuteekawo ensi etambulira ku biragiro n'amateeka kyekisooka ekyokubiri agenda teekawo emitendera ne policies mwolina okuyita okulaba ng'oddukanya bizinesi gamba ng'okugya emisolo emikakali n'okulaba abantu bannayuganda batandika batya bizinesi ebisigadde byonna Katonda y'abamanyi kati tosuubira nti gwali mu byobufuzi essaawa zino oba ne gye bujjako nga toyagala kola nti gavumenti ne bweneekyuka nga toyagala kola nti gavumenti egenda kuwa no gwe lwaki soka webuuze lwaki abawagira NRM bakaba amaziga babo nabo balina mentality egamba nti Museveni bw'awangula tugenda kuba tugaggawadde nedda kitegeeza nti olina kusooka kwerabirira nga gwe omuntu olyoke odde mu byobufuzi musooke mugende mukole then mulyoke mulekera okugamba nti ate Kyagulanyi teyatulabe no Kyagulanyi tagenda kukulaba kuba omukulembeze asigala mukulembeze alina teekawo platform mitendera mateeka na biragiro ensi kwetambulira buli omu kisobozesa okuba nga ayigira mu system okuba nga akola tugende tukole tuve mu kutaayaaya n'okwerumanga obwana bw'enjala nkiddamu mbasaba n'obuwombeefu ng'oli mu struggle oli mu diaspora oli mu struggle oli waka foot soldier oli mu struggle oli blogger mbasaba ku ssaawa 24 ezikola olunaku jjako essaawa 12 ogende okole ku ssaawa 6 ziteeke mu struggle essaawa 6 weebake oleme kutunula byabufuzi ng'omulimu si mulimu nedda ebyobufuzi kulwanirira ggwanga okuteekawo nteekateeka ne Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'aba afuuse president tagenda kuwa mulimu tagenda kuwa mmere tagenda kupangirisiza tagenda kukola buli kimu agenda teekawo emitendera eginaakwanguyisiza okuba nti ensi ekwangwira ng'okulira mu bizinesi n'olw'ensonga mbasaba mugende mukole munoonye emirimu ekyo ekibooziboozi kimuwulira nti gavumenti bw'ekyuka mugenda kufuna nedda nkiddamu nedda mulina kusooka agenda kukola kubanga lwoya lwa mu nnyindo olina dwekuula wekka
sonno ekyo mutambulenga mukimanyi nti okukola kintu kikulu nnyo temutunuulira nnyo bya bufuzi nti mumugenda okujja omulimu ekyo nkibategeezezza ku ssaawa 24 zikola olunaku jjako essaawa 12 zikole essaawa 6 ziyo struggle essaawa 6 zeebakowumule omukulembeze mujja mwangwira omulimu mbagambye ekyokulabirako abantu bangi mu NRM abali basuubira nti bagenda kufunamu mu myaka 37 tebafunyeemu kubanga kye bali basuubira si kye bafunye kati naffe tuleme kweteeka mu mbeera ng'eyo tukole nga bwe tusasete mu struggle bwe tuteeka amaanyi mu struggle n'obudde oba busigaddewo ekyo kibasabe siina gwe nnumbi mbategeeza kano kalowoozo kange akatandika program kubanga n'omukulembeze bwanaafuuka president talina gwagenda kukwatira ssente azimuwe oba kugulira nnyumba oba kugulira mmere oba kuwasiza mukazi nodda alina teekawo mitendera abantu mumulina okukolera n'okuba nti buli kimu kitambula nga mukyagala mu mateeka noza mukitegedde bulungi ke kalowoozo kaleero era nkafundikidde kati ngenze mu kiggula lugye alright era mu kiggula lugye kino njagala muwulirize bulungi nnyo bannayuganda mwenna bwe kimusinziira okusookera njala bebaza mwenna abantu abakyali mu struggle nti obudde bugenze bulungi nnyo naye ng'ate tulina essuubi gye bujja katono tugenda tuuka gye tulaga naye njagala basaba ebbanga lye mutugumiikiriza nga tuli ku social media njala mutugumiikirize naye nga tulina okukyusaamu mu mpisa yaffe ekisookera ddala ngenda kusaba mwenna abali ku social media abakola struggle mu buli mbeera yonna gy'oliko ku social media ekisookera ddala mwana mugimu ava ku ngozi omwana omugimu aba ava ku ngozi kitegeeza ki nti tulina okukoppa ebikolwa ebyabo abatukulembera omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu oli ne bwakera ku makya n'amuwomula ekigambo ekiringa eggulu tamuddiza buwemu tamuddiza kigambo kiwemula either amusiriikira oba n'afuna engeri gy'akyusamu obubaka n'abumutuusaako butyo naffe bwe njagala tukoppe njala basaba nti wadde oba onyiiza otya vidiyo zino tuzikola tomanyi gyekoma ekigambo ky'okukozesa agagambo ag'okuwemula okukola agagambo aganene vidiyo zino zirabibwa baana abato abavubuka abakadde bajjajjaffe bannabyabufuzi bannaddiini abakola bizinensi n'abantu abamawanga gatuliraanye bawulira vidiyo zino kati bw'awulira nga ggwe owemula agagambo aganene kiba tekirina kye kimukolera okuggyako ono nedda byayogera si biki sijja biwuliza ngenda basaba ffenna bali mu struggle nti mwana mugimu ava ku ngozi tuddire embeera y'obukulembeze waffe bw'abanga kikulemeredde ng'oli oyagala kwabika sirika toyogera towemula mbeegayiridde osobola okugirega osobola okulengeza omuntu omufaanaganya ekintu naye please towemula tulekera okukozesa agagambo aganene bano abantu bakulu buli kigambo kyonna ekyogerwa ku mbiri gw'omuntu bakimanyi bwe kifaanana era basobola okyogera nkiddamu ekigambo kyonna kyowemula ku social media ng'oli wa struggle omuntu gw'okigambye bakiwuliriza akimanyi bwe kifaanana asira asobola okukyogera nolwokuba nti yeewa ekitiibwa n'abantu abamuwuliriza yensonga lwaki tebamu okukola bigambo bino ngenda basaba abooluganda oli nabo bakunyiizizza tokosa kigambo kiwemula kye tuyita abusive language towemula kigambo kyonna kinene embeegayiridde tulekeraawo okuwemula kutwonoonedde bingi nnyo nkugambye osobola okujerega osobola okulengeza oba okufaananya omuntu ekintu kyonna naye ekigambo ky'okumwekkula agagambo aganene agalinga emizindalo alinga ekisawo ky'ennamboole ekyo tukigenda kukola gwoba oli akuwemudde muleke kubanga ffe twagala kufuuka kyakulabirako eri abantu zo vidiyo zino ziraba abantu bangi nnyo bw'onoogamba nti owemula tolina kyogenda kuddegeeza muntu awulidde era tekina kikigenda kukulaga gy'oli nga ggwe omuntu tulina okuwa ebitiibwa mulina okuwa abantu ebitiibwa naye ekigambo ky'okuwemula bambi mukirekeraawo temuwemula bigambo binene njagala tufune enjawulo wakati w'abantu abavuganya n'abalindiridde ente oba n'agenda ogitwala akuwemula muleka akuwemule tomuddiza kigambo kya buwemu mwenna mugenda kumufaanagana towemula muntu temumansa ntungo ku social media kubanga lwomansa entungo mujja bujja kati no vidiyo eno ejja kudda ejja kulondoola ne bw'onooba wasoma ng'oyagala kufuna office ekigambo kye wayogera n'okimukkola nti bububu bajja kiza bagende nti you're not qualified for this office kubanga okozesa olulimi olukola ki olwemula temuwemula mbasaba n'obuwombeefu mwana mugimu ava ku ngozi tugoberere ebikolwa bya mukama waffe nti ne bamuwemula ne bamuvuma asirika buki busirisi okujjako gye bujja kati ayinza okudda mu ddenga amuzzamu obubaka ng'abuyisizza wala nnyo nabumutuusaako okuwemula tekirina kye kigenda kwongerako okujjako omuntu okutundira nti ebigambo wayogedde ate bikufaanana kye kisookera ddala
ekyokubiri gyokoma okweyigiriza okuwemula naawe kennyini ofuuka bigambo bya buwemu era omuntu akulaba ng'ekigambo ky'obuwemu ky'oyogedde so okuwemula buli muntu asobola okuwemula naye omulidde ludde abali wowemuliramu era gwewemudde yakoze eki ekigambo ky'okuwemula tukirekera ku social media ate nga mukozesa olulimi oluganda bw'obanga osobola ku bambi tubasabye mulekerawo kumokola gagamba agende ku social media ekyo nakyo kibasabye tutambuze embeera nga bweri mbagambye osobola okulengeza omuntu osobola omumujerega omufaananya ekintu kyonna naye nga towemudde gagambo ganene towemula muntu kigambo kinene kubanga naawe bwe banakikuwemula nawe ojja kunyiga kati kyokola muno saagala bakole ki bakikole so no kyenjagadde obbaga mu kigulalo gikyaliro kati njala tandika vidiyo entuufu etandike mala okunywawo ku mazzi alright tutandikidde wa ndoza katutandikire wano ekisookera ddala nina ekintu kyera bateeke mwe n'abali ku social media lwaleero njagala mukitegere bulungi nnyo tuli ku social media kuno tuli mbyobufuzi ebyokusika omuguwa tuli mbyobufuzi ebyabuzaabuza ofuge tuli mbyobufuzi ebyokusibako ebigambo ku muntu olina kusibako ekigambo n'okituna n'okirekaawo naye njala bategeeza olwaliro njala tegeeza bannayuganda bonna gye muli mu uganda ne mu diaspora ebyobufuzi Yoseri byazannya nabyo babuulira dda naye alinawo ba agenti be abagufudde omugano okuvuma okuwemula n'okusiba agagamba aganne ku bantu kino mbadde temukimanyi omulimu ogwaweebwa jjajja boy kinvimbi eyava Sweden n'ennusu 5 kango bategeeze bulungi mugutegeere bwe munaategeera ebigambo bino muyinza obutaddamu wabudde oba mumuwa obudde nga mba mwagadde naye mbadde saagala muwe budde olw'ensonga nti bwe muwa obudde mba mufudde kyekyayagala okubeera ye kyayagala okubeera ku social media nga buli mwamwogerako yensonga lwaki bamugamba jja ku social media buli kumakya ssaawa emu vaayo okole vidiyo obaako gw'olumba oba gw'ovumye oba gw'otinkula kyonna ky'oba omuvumye weyalesikonsanire tugenda kuvunaana kubanga ate mukama we yamusindika ku mulimu guno Nyereko Muhammad yaleeta etteeka lya computer misuse bill ng'akimanyi bulungi kisobola omukwata naye temumukwata which is okay kubanga Uganda yensi ebadde free until wetandise okwonooneka kati ngenda bagamba omulimu ogwamuweebwa bamuteekawo to divert and to confuse people na kubeera mu media every time bantu babanga bamwogerako nti gundi waki wavumye ono gundi waki abere nga keepinga social media okubanga eri busy okuva ku national matters nkiddamu baateekawo mukulu oyo atandika okuwalampa buli ekyetaagisa ekiteetaagisa okuvuma okumanyiira n'okuwalampa so that akapitalinga social media mumubeere ku ekyo nga niyo lwaki avuma ono lwaki alumba oli kubanga ye buli kimu akiyingiramu no matter oba akimanyiiko batakimanyiiko kubanga bamugamba keeping a pace eyo ng'ovuma ovoola onyooma otwala buli omu oba munnabyabufuzi oba sinnabyabufuzi kyovulayo buli sekita agwayo n'abavuma kati time gye mutwala nga mumudiscussingako national matters mba muzivaako ekibamu kubamuga kati gwe keeping a internet ngeri ogidivertinga ogiconfusinga mujja musanga mbyobufuzi nga bakyankalanyiza musanga mu social life nga basankalanyiza mujja musanga byedini nga bakyankalanyiza mujja musanga mu music nga bakyankalanyiza mujja musanga byobutale mu nga bakyankalanyiza kati ekyo bamugamba beera buli kintu kiconfusing okiteekaawo kati bano bave ku national matters wa national issues zibeerawo kati gwe mulimu gwe kati mu bintu bino akolera mu ensobi nyingi ate ensobi zigenda mugoberera nabugamba nti essaayo ne bagenda kwekuba goola agenda kweyokya so kwekuba goola mukitegedde so anytime ayegenda kwekuba goola temujja giraba kati wano wenjagala otegeeza public omukulu ono yavuddeyo n'aseeta olugero olugamba nti omukulembeze waffe wa national platform Kyagulanyi Ssentamu abadde n'enkolagana ey'ekyama n'omukyala gwe bayita Caritas omuyimbi Kalios naye omwami ebigo bino ebireese nga mu system eyabwe y'obufuzi omuntu oba akulemeredde okwonna by'obufuzi ate osobola ofune ko wononere walla nti omuntu goba okyogeddeko batanga tasobola kureasoninga kusooka kozesa bwongo na kwebuuza kimwanguyira nnyo kubanga baagadde nnyo okusooka okumenyamu amasika ga Kyagulanyi wakati basindikako ne Gashuba ne kimulema kati bayagadde olwa muleete
ayogere ekigambo ekyo kisobola okuba nti kidivertinga n'okuwona amaka gakyago naye ekyo nakyo yakirese nga tamenti kigenda kukola backfire olw'ensonga nti omukazi gwe yalumbye tamumanyi omwami ono temumunenya yabagamba open nti musajja alimu omusaayi mu Tanzania which is okay kubanga all of us we are Africans which okay ayinza okuba tamanyi bulombolombo na nnono bya Buganda njagala musomesa olwaleero era katambika najja kawulya bulungi nnyo nze yankolako defujjo n'olw'ensonga nti nze ensonga ezitalina amakulu siziwa makulu ate ebyobufuzi mbimanyi ne bono ngamba nti ndi musezi nga siri musezi tekina kye kigenda kuntwala budde kuddamu ne bono nga nti ndi mutemu nga siri mutemu byobufuzi sigenda kuddamu ne bono nga nti nabbi ente ya gundi nga sinagenda giyimbula ekyo ne bono okigenda tekindya ye politics gwe nasoma yensonga lwaki nti ensi zimu democracy omuntu ajja nayogera ebintu binatambula n'agenda nga tebamuvunyanye uza mukitegedde bulungi kati omukulu ono yazina esitonaga nti Kyagulanyi bwagenda mu America abeera n'omukyala gwe bayita Kalios era buloka we ye Flavia Namulindwa nayogera ne General Megadi which is not right byonna bifumbire kubanga akimanyi nti alina creating confusion between the three or the four friends creating family ya Kyagulanyi agitekamu confusion baawukane adire Namulindwa amwawukanye ne Kalitas oba adire General Magadi amwawukanye ne Kalitas kuba babiri nga tekawo confusion between nengo jamo gamba sebo wagame nti omwami ono abeera omukyalo nabeera n'oli osobola okuleeta obujulizi nga tagenda bokuwa olw'okuba nti is a state agent alina okukozesa buli mechanism yonna okudivertinga abantu kati njala bagamba ekigambo kino kiri bwe kiti gentle omusajja mbagamba nti alimu omusaayi mu Tanzania si Muganda yakibagamba openly naye that's not the problem. The problem is I'm here to clear the air mu ngeri omubendala ekisooka Kyagulanyi musajja mu Muganda atuludde emyaka era Obuganda ekitiibwa njala bategeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu omukyala gwe bayita Kalios mukyala Muganda yeddira ndiga mama Robert Kyagulanyi Ssentamu mukyala Muganda yeddira ndiga omugenzi Margaret Nalunkuuma amanya g'omukyala Kalios ye Sharita Nabosa kitegeeza Kyagulanyi tasobola kwagala nnyina oba kuganza nnyina ekyo akimanyi bulungi nnyo olw'okuba nti omwami ono yakozesezza amanya g'omukyalo oli agakola ensimbi nga teyasobodde kuvaayo kuwa amanya ga mukyalo ono oligino gamanyi oba siroza nti oba agamanyi kubanga bw'oba ogenda kwogera ku muntu olina okumanya ovuuna obuddo bwe yaani kati yavudde okukozesa ekigambo ekyo nga tamaze kukola kunoonyereza omukyalo kuba yamuyise na mukyala Munyarwanda okitegere bonna Banyarwanda no tulina okusooka okwogera ensonga zino buli muntu aziwulire akasita bonna Banyarwanda which is not right omukyalo ono amanya ge ganoonya stage names bamuyita Kalios amanya ge amalya mmere ye mukyala Sharita Nabosa yeddira ndiga mama wa Kyagulanyi Ssentamu ye mugenzi Margaret Nalunkuuma kitegeeza Kalios mama wa Kyagulanyi mu Buganda bwe tumanyi kati n'okuba nti omuvubuko jjajja boy kinvinvi avesudde n'olusu bitaano nti alimu omusaayi mu Tanzania tasobola kusoma na kutegeera buvuuna budde bwa Buganda n'omugamba atambula ng'Omuganda yabagamba dda si Muganda kati nsaba temuwa budde kubanga kyayogerako takimanyi so mukitegere bulungi nnyo omwami yalese emboozi ng'agitadde mu kye bayita confused divide and rule nekyamulemeredde kubanga tamanyi kyaddaazannyirako njera bategeeza okutegeeza eggwanga lyonna nti omukyalo ono Kalios mama wa Kyagulanyi mu Buganda kubanga nennyina ye mugenzi Margaret Nalunkuuma kyokka ate ono omukyala gwe baga nti amwagala oba gwe yayagadde oba gwayagala which is not right amanya g'amatuufu ye mukyala Sharita Nabosa kitegeeza nti omukyala oli maama waani wa Kyagulanyi era akimanyi bulungi nnyo nti oli maama we so kati abantu bwe bati mulina obbateeka balina okujja ne mbategeeza ensonga zino nga tomuvumye tomuwemudde kati ye muleka gy'akola ataaka ey'okuwemula buli muntu ajja kutegeera nti ekintu kyayogera kituufu oba kikyamu oyo mutaddaawo mutegedde bulungi nnyo gadde tegeeza eggwanga nti omukulu oyo mulimu gwe omutuufu gw'alina okukola ogumusasuzwa kati abasinga obwo gye mujjamuwa obudde oba temuwa budde it's up to you njagadde ekkirya liŋampewo kyomukyalo oli maama wa Kyagulanyi kubanga maama wa Kyagulanyi omugenzi yeddira ndiga n'olwo omukyala yeddira ndiga sasobola kwagala nnyina so nno kyenjagala otegeeza eggwanga mukitegere bulungi so jjajja boy muleke yakola omulimu gwe ensi ejja mulamula gye bujjawo katono ng'amateeka g'ensi bwe galagira awo nno nvuddewo saagala kulwawo
Kati nabagambye nti tugenda kujja wano ndowooza kansooke Mengo. Alright, kansooke Mengo munansonyiwa olw'ensonga nga ndibagende ku Sunday sigenda kujja mu Bulange Mengo. Kansooke Mengo. Alright, mbalamusizza nnyo banyamale basiba omulundi ogwokubiri student muli bulungi. Mujje balako gye mutuusaako engalo oluuyi olwo. Alright, naku zomwe ziri 16 omwezi ogw'ekkumi mu mwaka 2022 student muli bulungi. Munajjukira bulungi nti najja ne mbagamba nti ekiri emengo kitokota si kisaanikire. Naye nga batugamba nti omusazi w'obwayi ku kkubo mukwekaza talina yamukwatira nsawo n'abasajja bawamba emengo obukalukalu bubasuseeko tebakyagala kutegeeza muntu. Nga bwe nategeeza Buganda nti twolekedde okufundikira omwaka guno ogw'omwaka 2022. Butyo abasajja n'abakazi bali mu kusendasenda Ssaabasajja Kabaka asobole okuba nti alabikako mu nkuuka eggalawo omwaka. Nja nategeeza Buganda nga baga ebitundu 75 ku buli 10 Ssaabasajja Kabaka ayinza obutalabikako nkuuka. Nziramu kibagamba okujjako nga sitaani alina effujjo. Ssaabasajja Kabaka tajja kulabikako mu nkuuka. Nembaga okujjako nga sitaani alina effujjo ne Ssaabasajja Kabaka tagenda kulabikako. Kino kyerekerawa nabagamba nti abasajja bano babagoba emmengo balemezaawo weremeza. Butyo ng'omuntu omukulembeze bw'abeera nti alina abantu bakulembera era omwaka bwe guba gufundikira. Atulako bo nabo ne bafunamu ekyemisana ne banywamuko ne bawaayawayamu era buli omu n'anyumiza akumunde ku mboozi. Butyo mutero kiraba nti Ssaabasajja Kabaka bwe zituuka mu nnaku nga zino nga twolekera amazaalibwa Ssaabasajja Kabaka akuŋŋaanya abantu be bonna ne bakuŋŋaana mu bimuli Bulange Mengo ne batuula ne bawuliriza ku mboozi n'ennyimba enseeneekerevu ezo ziba zoolekera ku mazaalibwa gwa Kristo Mukama waffe. Naye olwaleero munnange si bwe kibadde nga bulijjo. Ebbaluwa yeeno njala gibalaga bulungi maize byange mbyogera biriko bwino yiyo. Mugira bulungi nnyo yeye ebbaluwa. Ebbaluwa eno era nga mmanyi nti omuteesiteesi waazo ye Charles Peter Mayiga Wasaanya. Ssaabasajja Kabaka ebintu bino ebivaamu. Munnange Wasaanya ng'agenda akuŋŋaanya ab'ebitiibwa bonna abali mu Buganda nga bayita mu Bulange Mengo nga bagamba Ssaabasajja Kabaka abayise nga bulijjo okubeerawo ku nnyimba z'amazaalibwa era munyumyemukko. Bagenze okutuuka ewa Ssaabasajja Kabaka nga bagamba nti nze sisobola kutwetaba mu bintu ebyo kubanga siina budde obwo kubanga n'abantu bengenda okutuna bo sikyabategeera ekituufu kata kyabategeera. Butyo era bugenze okuziba olwaliro nga buli muntu yenna mu Bulange Mengo talabe ku Ssaabasajja Kabaka naye gw'omukolo ogenze mu maaso. Bano balabe kibalidde ne bategeeza nti akatutegeeze nyaffe Nnabagereka ajja alabike ku mukolo guno. Nnabagereka naye bagamba sijja kusobola bannanga ate kati omukulu aganye nze najja. Butyo abasajja bano n'abakazi ne baswala ng'abakulu babiri nabo tebalabiseeko. Nja nategeeza Obuganda nammwe abasajja n'abakazi Abaganda abajja ekyajja Mengo abantu bamudirigala baffe baba bagoba dda ne baneebuzaabuza nga bafuka banaba nti gonna maziba bagoba dda nnyo. Buli kyemukola kyonna nga muwagira Mayiga kyonna muyiwansaano ku mazzi mukootakoota mu Gaalumonde mukutte ettampeko y'amazzi mugiwa ku nnyanja mumala biseera ng'akunamulira muzibe tagenda kukulaba mumala biseera ng'anyiigira mu nzikiza teri agenda kukulaba nti okoze ekintu onyiize. Ssaabasajja Kabaka agaanye okulabikako ku nnyimba z'amazaalibwa era ne Nnabagereka bwe nange bw'aba tajja nange sigenda kujja naye n'agaana. Mubalira bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka agaanye. Kati mwenna basuubira nti ejja kuba empiira gy'abeka finals ebikalo taliyo. Amasaza taliyo. Enkuuka togeza n'okwata serezo mbogera mu nkuuka. Ssaabasajja Kabaka ayinza obutalabikako. Byonna bakola abafere b'emmengo babikola kufuna nsimbi. Ssaabasajja Kabaka bamufuula kyakola kikyakuzanyirako na kufunako nsimbi. Kati yabagoba yabakootagana nabbala banako. Yensonga kimusanze okola sayinizi n'obulombolombo ng'emikolo egimu agizize tagenda kujjayo. Kati mbategeeza mwenna buli agenda mu nkuuka teyinza obutamulaba oyinza obutamulabayo. Mukitegedde bulungi nnyo. Awo nno sigenda kulwawo kangende walala. Ndo katono nnyo wano nkyagala kuwa message information yange tugende ku ndala. Era nkyali Mmengo awo. Kale butyo njagadde bategeeza ku nsonga ezo mutegere nti abasajja n'abakazi abali Mmengo bonna baffere abatasobola kubeera nti bakyakkiriziganya nti Obuganda babagobadde lwakuba balimedde waawo. Kati nyenze ku nsonga endala. Era mu ngeri y'emu
Mujjukira wano nti Ssaabasajja Kabaka bwe yalagira abasajja be batandika okukuma ebifo bye eby'enkizo eby'ennono wasajja Kalicha wasanja Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja ne munne Meja Musaazi we Po ne muganda we Kiwalabe Male ennaku zino yebuzabuza ng'afuuka n'abayambala galumiriza bo kye bawodinga yeekweka olw'ensonyi n'obuyayi omujjudde omukulu ono nabagamba nti leero omu ku bantu abali mukulu okusaanya omusajja mukulu Lubega alina ekizimba we Mengo ng'agala kimutwalako kati mbategeeza ki njala otegeeza Obuganda wepo n'okusaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka omutegeeza nti basajja bo bennyini bano 29 abaakwatibwa gy'olyabalamu ne bateekebwa emabega w'emitayimbwa emikono gitawemera muwemba oba ntumbo abasajja bano bwe twateekawo pressure n'akazito n'ebiragiro by'owa abasajja bano munnange baataako 26 bokka abasatu abasigalayo wasaanya ne munne ne babateekako emisango gya Nnaggomulanga era basuubira bagenda bawolesa mu kkooti y'amagye okubagulako emisango gy'obutojjo abasajja n'abakazi bano baweebwa bondi okuva ku Kampala poliisi akatambi nakabalaga bulungi nnyo sigenda kaddamulo obudde bungi nnyo era nabagamba badde reporting ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'Ekumi omwaka 22 njala kutegeeza Obuganda n'okuluma kutuka Ssaabasajja mutegeeza nti basajja bano waliwo enteekateeka na Mutayika Charles Peter Mayiga Kiwalabe Male ne musajja wo obeeyita musajja wo Musaazi gye bategese nti bano 26 oluddayo okuripotinga ku Kampala Mukadde Police Station nga 22 bagenda bakwata babazze mu nkomyo nga babaguddeko omusango gw'okusaalimbira mu bifo batalina kusaalimbira kye tuyita trespass mumpya bulungi nnyo ngina kuzomweza 22 mwezi gw'Ekumi mwaka 2022 abasajja bano abakwatibwa bambuwa balina okuddayo okuripotinga buto ku poliisi y'e Kampala Mukadde nga bondi oba ekiragiro ekyabata bwe kigamba naye enteekateeka empya wasaanya Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja wepo Kiwalabe Male ne munnabwe Meja Musaazi gye bayina bategezezzaako bannaabo bali mu gavumenti bitongole by'okwente bajja okweripotinga oba okweyanjulanga ebbaluwa ez'abata bwe ziragira ngera kuzomweza 22 omwezi ogw'Ekumi mwaka 2022 bali bakwatibwa Lunambiro baggulweko emisango gy'okutaayayiza mu kifo we batalina kubeera ndowooza gye bali batadde okubeera okukolera emirimu Ssaabasajja ndowooza gye ba trespassinga oba gye basaalimbira nga tebalina lukusa so nga ate mukama waabwe bateekayo so njala tegeeza Obuganda notegeeza bannayuganda mwenna nti bwe muwulira nti abambowa ba Ssaabasajja Kabaka bano 29 bazze ne bakwata yewiiki ejja mumanye nti eno y'ensonga ebaddewo nti ayagala bateeke mu nkomyo baguleko omusango trespass babateeke mu nkomyo mpaka omwaka ogujja ye nga amaze okuyisawo programu ze nga bwe ziri tugenze maaso awo ovuddewo wasanja kalo Charles Peter Mayiga wepo ne mukwano gwe Kiwalabe Male bamafia bali Mengo ne Meja Musaazi muno mujoga mu wetampisi kundi wenjogerere essaawa zino Ssaabasajja Kabaka yabalagira nti abasajja bano bateebwe nga nabo gisimufungize nabagamba nti akanyoomonyomo kasusse mwandibadde mumuleka n'akola emirimu gye nga bwe yagiragira naye muganya mutwogerere essaawa zino Obuganda mbufudde nyumba yammwe nti mwagale mukola bwe muteeka buli kimu kye mwagala muli mu kulanga enkuuka muli ku pressure mutandise n'ogiranga eyita mu makubo mu Kampala eyita abasajja n'abakazi ba Kabaka okugendayo naye nga temuba temukola bintu bya bufere Ssaabasajja Kabaka ebintu bino bye n'abigaana yagaanira okujja ku mpiira gy'ebika okugimaliriza yagaana okumaliriza empiira gy'amasaza yagaana ne buti omutambuza enkuuka eno ate basajja mmwe mwekazanga abasazi b'ebyali ku kkubo butyo mwavudde ne mutongoza ne kawa musimanyi kawa mpologoma Buganda ng'ekyali mu mikono gy'abafere abali Mengo teri kintu kirigenda mu maaso kukola tekisoboka kubanga byonna bifu tewali kigenda kukola yoka mujja mwenyura kubanga twabategeera basajja mu muli Mengo muli bafere mukozesa erinnya lya Buganda ne erinnya lya Ssaabasajja Kabaka okuyisawo bizinensi zammwe nga mufuna ensimbi ate ne mutulugunya abaana ba Buganda ne mutulugunya Ssaabasajja Kabaka awo nno ngenze maaso era njagala kuluma kutuka Ssaabasajja mutegeeze nti abasajja bano abampembe bakoze ekikolwa ekitakoleka kubanga bano abasajja balina enteekateeka enyooma obulombolombo n'ennono bwa Buganda okutuusaako obulabe mu ngeri yonna esoboka Ssaabasajja Kabaka nsaba kuluma kutu omulundi ogwokubiri nkutegeeze nti era omusajja ono Charles Peter Mayiga Kiwalabe Male ne Meja Musaazi butyo bategese omukolo ogw'embaga mu ssomero ly'Ennabagereka Primary School mu Lubiri Mengo nga bagutegekedde omukopi omu kubakaddeyideyi oba bawujjira obunyama mu Lubiri ng'ono amanya ge ye Pius bamutegekera omukolo gw'embaga gwabadde mu Nnabagereka Primary School nga tewali muntu yenna yagutegeddeko okuggyako bo so nga ate mbulombolombo n'ennono Olubiri luno bw'ataba Ssaabasajja Kabaka ddukoleramu mbaga either omulangira yenna naye ng'ate okusaba aba akujje ku Ssaabasajja Kabaka
kati bakole omukolo gw'embaga ogw'omukopi munnaabwe ayitibwa Pius ne bagukola mu Lubiri Ndamagereka Primary School era gwabadde ku biragiro bya Charles Peter Mayiga Kiwalabe Male wepo ne Meja Musaazi era ebintu binadde mu Lubiri omukolo guno gwabaddeyo ababanenyezaako bavuddewo nga nena bugisi mufundize ngati kimanyi bulungi nnyo nti Olubiri lino terekkirizibwamu mukopi yenna kukoleramu mbaga butyo emikolo bano gye bakola byonna n'ebintu bakola byonna byakuswaza na kusaanya Buganda na kuba nti bakola emikolo eyinza okukyukira gwe ng'omuntu ofune obuzibu mu mbeera yonna esoboka ndoza mutegedde bulungi nnyo mu bantu abaweredde ebiragiro okuba nti bakola omukolo guno mwaddemu Saava simanyi ono omujjwa wa Buganda wajja obuyinza Saava mulimu omukulu gwe bayita Guy Henry nono Ssentongo akuuma ebisumuluzo ebikubwa gwe bayita storekeeper bibantu abadde nga bakuuma omukolo guno okubanga gutambula mu Lubiri lw'Emmengo ate nga bulombolombo n'ennono kino tekikkirizibwa so no information gijagadde obbawa nenga njala bategeeza nti empologoma gyeri buli kimu ekigiziga era ekira bulungi nnyo lwakuba nti bano abawamba Buganda bebuzabuza nga bafuka balabaga teriiwo naye nga ate bala bulungi nnyo buli kimu kigenda maaso kati wano wenjagala otandikira video eyandeese alright kati manye Felix Kulaije kuno kuoli oba video bajjajje kusaliramu n'ebitongole mu byokwendo muri SFC Consultant muri bulungi wichene kenyina jene bagamba nti mu bitundu bibanasubira bisigenda kuddamu mwateekateekayo ebikola by'obuyekera naye nga ate mubitaddeyo nga mutagetinga abaana ba national unity platform abawagizi ne ba coordinators era batiddwa mu bungi nnyo ne mu settinga abantu bamaze okutta ba national unity platform ne mbambaza engoye z'amagye ne mbasuula mu bitundu by'enjawulo waliwo mwasudde ekirindi naye njala ne mugamba nti mwabakubye masasi kandi njala kusooka kubuuza ffenna tulaba firimu giba mizannyo si bwe kiri nti ye emizannyo gino bwe tulaba firimu ez'entalo oba action movies bwe tuba tuli mu lutalo buli muntu akwate mundu oba kuba mu direction ye kati bwe mwalese emirambo gino gisuula mwagisuulire nga mugikuŋŋaanyiza mujambaza uniform zitategerekeka awabadde front omwabayiye kuba buli muntu nga mwa frontinze nga uniform ze mwambaza tezimujja mumanyi simanyi aba forensics mu military system ya Uganda n'aba forensics mu police expertism ya mwegwa mu category kubanga aba forensics mwe muyina okujja okukolako omwe muyina okujja okukola research n'okufuna obujulizi obuli conclusive omusobola okupublishinga ku media naye one structure z'abantu bwe mwasse zaawukana bimwogera enamba y'abantu gye mwasse eyawukana bimwogera abayekera location mwagala mwabatiddemu eyawukana ne action eziri mu kitundu ekisooka eyo natiri bayeke wakumwa M23 ne UPDF okitegeera kaga mulowooza nti batubategeera kulali byovudde n'ogamba nti abantu amwe ngonya z'abalidde neba ne mumanyidde nsembo gonya z'abalidde mwassa abaana ba national platform ne mbasula mu gonya ne zibalya uniform ze mwababazanga teziba fittinga yiri omuntu obanga yambadde ekintu ekitamu fittinze either akozesa omusipi oba akozesa oluwuzi mu mirambo gyonna mwabakoze forensics terina kye mwatulaze nti yabadde yambadde bwate mwalese emirambo nga mumaze ogita nemugire mugipanga ewa ne mugamba ni baafiiridde no ebintu bino tubiruddemu okunoonyereza n'okukola research tukumanyi bulungi nnyo mwassa abaana ba national platform nabulidde amanya g'abantu abali mu system eno Adolf Mwesige Kahanga Muwanga kojja wa Muhoozi mulimu Frank tumwebaze SFC ba ISO agency ba diso bafuso bapuso bonna babadde mu kintu kino organizing crime eno against humanity mutta abaana b'abandi kubanga mwagala kukola empire nga temwagala cleansing abantu within the borders of Uganda on the western side temwagala kufuna ekintu kye bayita opposition mainly from national unity platform so you decided to cleanse whoever supports and whoever leads people in that struggle. So you came out forging, camouflaging that there is a labor group or labor activities led by ADF. ADF is Allied Democratic Forces, a well-organized and arranged rebel group manufactured, funded, organized by Museveni. So don't fool Ugandans. Crazy shame upon you.
You coming out on national media, start blogging around that some rebels, they were eaten by crocodile or alligators on social media. When you come afraid and you address other people with army uniform to pretend that these are rebels. No, we don't have rebels in Uganda. All the rebel activities are conducted by Yoseri and his family because we know it right. You are good at manufacturing fake news. Pretend that the country is unstable. We are not having rebels. It's all organized by you and presented by the government. But the mission is to cleanse Noop in the western side of the country, led by the popular known politicians and government officials, including Adolf Mwesige, Frank Tumwebaze, Kahanga Muanga, Anko Tumuhozi Kanyerugaba. We know this, and the information has already linked on social media. So stop fooling Ugandans that there is rebel activities in the western country, the western part of the country. No, that is a big lie. Oko kulimba kwa amani. Echo mochikume bulungi nnyo. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati awo saagala kulwawo. Njala bategeeza nti ekiri atabala kyekiri anasigadde waka. Family ne tutawaanya omuli Kahanga Muwanga, omuli omukyala Margaret Muhangi yaga nti ayina embuzi gyatunda biliyoni emu. Muganda waabwe ono muganda abono ono muli wa Kasasiro Andrew Mwenda ennaku zino tava kuwundiri yafuuka Volkswagen esaazi nobwetwogerera ali Mulago hospital ali mu galaji ye Mulago bali mu mukanika sakabuzo bazayiika piston zayiika kaga yayiika windows omwezi oguwedde yali endakasirwa kubasanga from Nagaleka yali mu galaji endakasire bali mu mukanika ayise windows as you speak right now bamututira nga ayise windows ekimulirako ne greens ekintu kyonna ekibya Andrew Mwera kimulirako ne greens ali kirina ne mayonnaise kati kyembagamba bano abantu bakoze bikolobero bingi nnyo bijja balya kati Kahanga Muhanga abasse abantu bano ba ADF rebels Andrew Mwenda abantu basse omuli wa prominent people in Kampala essaawa zino is facing the critical side of his life omwezi oguwedde yali mu Nakasero garage Nakasero hospital wali mukanika kati saa zino ali Mulago hospital mu garage wali mukanika sekabuzo bazafa piston zafa byonna bifudde ate kimulirako ne greens kirinda ne mayonnaise kimulya bijja balya mpola omwami omwerabira kati oli mu garage bakuwanise piston zafa simanyi sekabuzo bazafa zona zaayikayika kati oli ekikulya kijja kulya kikulireko mayonnaise kikulireko greens kimale kikunywereko ndume lwojjo tegera temuyina okuva ku bantu kati naawe saagala kulwawo ndagala genda ku information endala eyandese tuve bulungi nnyo alright ndoza kantandikire wano information ena nyingi nnyo mukulu omukyalo ono nakiwala kiyingiwe oluwa nakiwala kiyingi where are you tosobola kudduka ensi ekumanye wano webiseera bisingayo osobola okubagamba nti Uganda zaabu nga sigwa omusima Uganda zaabu nga sigwa omusima naye ensi nfunda ensi nfunda katakiwala kiyingi for God's sake oli mukyala muyigirize abaddeko mu administration eziwala naye olemedde okukozesa obwongo bwo n'okumatiza abantu abali mu buyinza obwawambibwa nti kyetukola kikyamu era n'abantu abali mu politics mulemedde okumatiza abantu bano kyebakola kikyamu Uganda ensekula the power of Africa is the part of all right now because tulemedde okufuna abantu abalina mentality esobola okutula ku meza namuga enough is enough. Oh, we made a mistake previously. We must sit down and settle all these differences and we settle all the consequences, all the problems Ugandans are facing across the world. But you are keeping on pressing. You will press a long button somewhere, somehow. So I'm encouraging all Ugandans, please, with immediate effect, encourage these doffy people to understand. Esawa zino nakiwala change. Nyoko, mama akuzaala, kubanga ffenna batuzaala. Taina dole mwasobola kubeera mu Uganda. Kabere Mulago, kabere Masaka Referral Hospital sola. Era mututte mpaka South Africa mujjanjaba. South Africa eri ku planet ndala amalolo ga bagazimbisa nuclear go taina Uganda bagazimbisa ki. Kati bagiziza kwata live worker zakaza this kino kye Japanese video bali bakipostinze. Njala balaga. Atutte mama ku kisa mujjanjala South Africa. Ninge Uganda twaine eddwaliro erisinya mu East and Central Africa. Before Museveni comes in power, Mulago Hospital was the best hospital in East and Central Africa.
Before 7, Makerere University was the best university in Eastern and Central Africa. And it was the second best university in Africa. What went wrong? Before 7 Gatanaja. But everything has been destroyed. Nobody's talking. What about the indigenous Ugandans, the poor Ugandans that are sent? When talk about these issues, bagamba tulumba no. Tubabuli chitufu echiri war. Nachiwala change. Or to temokade South Africa, which is okay because you have money. Because you have money. Na ye, na chimbugwa asigadde kanda musabale masake eri ekyanna mukaka. Na musoka asigadde mukono. Byalugaba ali eka ekihihi. Olupoti Michael ali mu Arua. Agenda wa. For you can afford, but what about these people of mission? Bagenda wa. And these are Ugandans. But for you can afford money to take your relative abroad for further treatment. What about the rest of Ugandans? Kati bakusanze ku kisewe kazanga afukana aba mbwate wacho recording awachi bichi. Kumanyi mama ondabikiranga gwe manyi obaye tego kubanga yegwe sanyi sokula bako nga wankubadde wanji ngamba oli madamu oli yalabika yati minisita waki zijukiza akayinza okubanga yegwe wanji w'abaana okole yegwa okolera Museveni naawe anti twagala nnyo okulaba abantu abakolera ba Museveni twagala nnyo balaba wanji kiririgo kiririgo neta tokwata ku simu yange badde njagala nnyo okulaba oba yegwe wuli okwa anya ku simu yange aginya kulati omulabi kale nno katunoonya waliwo omukyalo omulala ajja wuli tuli wano tuli mu kunoonya. Ekibuzo kyange nkibuuziza bulungi. Abantu amanyi agenjogeddeko from different areas of the country bagenda ku benefitinga batya mu nsi yaabwe nga mmwe musobola okufuna ssente zitola abantu mu malwaliro ag'ebbeeyi mulago takyali kyasa. Simanyi lunaku lwe mulowooza. What happened to our country? Kikyatuuka ku ggwanga lyaffe. Kikyatuuka ku ggwanga lyaffe. Sigenda kuwaawo. Ngenza ku information today. Alright, njagala mwotagingire wano mukulu Nyereka Muhammadi akiikirira Kampala Central mu bukyamu. Mukulu nkulamusizzaako kansulenti oli bulungi gyebalako gy'otuusako engalo kansulenti gitambula bulungi. Kansulenti buli kiwa planning mwaka 2022 kikutambulira bulungi nnyo. Mwe mulina etteeka lyewakola okulemesa bannayuganda okwogera ku nsonga nga zino. Mu tteeka lyewakola kitegeeza nakyola kingi tuba tumuyinsultings, but let me ask you one question. Yes, tuyinza okuba tumuyinsultings of recording that video without her authorization, but let me ask one question. What she was doing is right? Okukwata abantu bajja mu Uganda batwala kusinga further medication outside the country. Amalwaliro agali mu Uganda agali gakola okusinga mu East and Central Africa. What happened to those hospitals? So muga ntusobola okulabisa omuntu kibi. This is the question. Chichamo kyakoze mu recording nga aleso mulwadde mu South Africa. What happened to Mulago Hospital? The National Referral Hospital, which was the best in Eastern Central Africa. What happened to Mulago Hospital?
then ngoleta computer misuse here kali kamba we night me mujiwulira wotogera sawa zino Nsereko Muhammad Mr. Kagege ngebye sibirungi bitya omukulu ono bamusiba bula ndoza mukitegeera bulungi nnyo najja bamusenda senda ne bwasinga najja bulungi nnyo government abakolera state bisere bisinga bebuzabuzanga abafuka banaba nalete kuteka lino erigizwa na Uganda okwogera ku nsonga zino wadde okufuna obujulizi nga buno omayo pera kushogera prove bring the evidence so what the batamanya nti okwogera ku nsonga kijjawo ebintu bingi nnyo kambabulire nnyo Museveni ne bantu bano mulida kenyo nti for us we can speak out netojja ko strong but previously for you and your group of 27 mafias you had misagreement with previous government and when you picked guns you went to Luwero forest and you killed almost 1 million people nefe twogera bwogezi nene kibanyiza ne mukwata ne mundu munonyese mututte mwakwata mundu fe tukutte mundu we came on social media to express our anger ngaitu wabuli ebitufu muntu bitate bachamu tituli bachamu nedda twabulira nsonga atufu kali mukulu ono Nsereko Muhammad Mr. Kagege esawa zino ali mbazago chagatya yakola etteeka lya computer misuse eranga yalikolera nsimbi teyalikola kulwa bulungi bwa gwanga yalikola balumutumi alikole nga ayina okuyimiriza abantu abogera nganze naawe noli n'omulala n'okubatiisa wotogera Nsereko Muhammad eseka yalikola nelita mukama we Yoseri tibahabura tabasema mutano waka nisete tonzezili sangabisime nalisako omukono ng'etteeka era ensimbi zalina omusasula ezali mbuwumbi wetwogerera wali omukulu ono azira asimbi olukokola okunoonya ensimbi zino naye ensimbi zino bamafiya bazijjayo dda era Nsereko bw'akitegera baffe bajjayo ensimbi n'atandika okuba amasimu ng'akakuba mu Hola House oba mu refugee camp Entebbe ne Nakasero ng'asaba senga Yoseri twazitirizinga dda era twazobagode bw'otwogerera essawa zino Nsereko ng'akubira abamafiya bagamba nti njagala ensimbi zaize nakolera teeka zinaliisa mukulembeze wa ssente bamafiya bagambye Nsereko ku bintu biri nodako kimu tujja kuwako 15% bw'oba tokkiriza 15% you are going to face the consequences eziriwa consequences esooka either sirika oba twala 15% oba ekifo ky'obwa member parliament wa Kampala Central kivaako kubanga tusobola okukolagana n'abalamuzi ne tubagamba ne bakujja mu kifo kino ne balekawo omulondo omutuufu gwe tumanyi Frederick Nyanzi Sentamu ngenda bugisi mufungize so omwami ono alina ebizibu anyene ku mazzi nabaga okukolera sitaani ojja oyambadde engoye eziwerako oluyirika lwosule ng'oyambala olulala amayi n'okunywa ku mazzi oyo singa kati ali mu America mu festive singa ali mu basinga ali mu Europe singa jali kati nga agezi ali mu kujja biwonjoro ba Dubai kati sawa tera de ndo gwe 10 mafia sende bazi kwata ata manye example eya abiriga sende zaba mu state house mafia bazi kwata abiriga agenda okubanya bamudiza mpekeza bamudiza mberenge nakali bambiriga mufuya fane family te China de kirade ne kikugalo na oh marino ko ujaba nani ena Uganda inyuma oh no kibaito okubanya mafia kimanya abiriga bo wene simu y'omugenzi abiriga mukubira omubuuze what went wrong abiriga jakubulira ali network ebadde ki network ebadde ti wali network video mujagisa ku YouTube Nsereko Muhammad bo wene simu y'abiriga mukubira omubuuze kibaito okubanja sende wazibanja ba mafia nga zavudde mu state house jakuwulira options about this either you take 15% you keep quiet or we kick out of the parliament kati tebereza obanga obadde ogenda funda bogenda funa kale bakwa emitwalo 15 nenga wakola etteeka okusirisa Lumbuye okusirisa SPRC mwe okusirika Basaba Faustini okusirisa yekolera okusirisa PT n'abalabo nabo bali Kampala basirise neka de sazi ngo baga either shut up
Zip up your mouth or you take 15% or kick out of the parliament. Kati. Nze nkubulira bwe wayina essimu y'omugenzi abiriga mukubiri akubulira kye bayita okubanja pa mafia sente. Okitegedde bulungi. Ate nga netteeka munenge wa tedisobola kkola. Waliwo contrary to the law, waliwo etteeka eddala eririwo. Erifaanana ne wali eteekateeka tuwamanya nti bano b'okolera bo balala nnyo. Bo balala nnyo. Kati basaazi zino wandibadde nze munsereko mu festive season bw'atabeera Dubai abeera mu America abeera mu Europe. Ng'ali ku lwojola wo amagulu agatadde waggulu ali mu kumyasereza muwaso. Nkati Yoseri kano nga mafia bano katimba ko jukira alina amabanja mangi mujja kuulya osigenda kulonja gaddemu ga munange byebyo ebigenda maaso nga bino okubeera alright kati njagala bategeeza bana Uganda bwe tujja no information mugitwala ng'ekintu ekikulu era mujyanirize. Twabagambye nti yadde Yoseri yayitiddwa mu lukuŋŋaana lw'Abafirika bonna olwabayitiddwa mu ggwanga ery'Amerika tubagamba nti tujja bawulira ki ekifuddeyo. Ndi wano bawa amawulire agafudde ameekusifu embadde temutategeera galiwa. Yoseri yatuuse mu ggwanga ery'Amerika bulungi nnyo ebyabungereza naye babulidde bulungi nnyo ku kisaawe gye yagudde n'ava n'agenda gye yagenze. Ndi wano bategeeza nti omukulu ono bye yagenderedde teyafunyeeko. Abakulembeze bonna abasinga b'Afrika bafunye ddiiru zaabwe. Yoseri teyafunye ddiiru era teyafunye ddiiru nga mwadde mu kisuubira. Kamalo babikkulirako wano mbalage katono nnyo ku bakulembeze abafunye ddiiru era mugende ku mukutu lindako mugende ku mikutu gyonna mukebereko bwabanga waliwo ddiiru Museveni gye yasayinize n'eggwanga lya Amerika ng'abakulembeze b'engendo balaga mujja gamba ndi mulalu. Abakulembeze abasinga obungi bafunye ddiiru eno forward tesobola kwegulayo nangenda balagako kitono nnyo. Abamu ku bakulembeze ba Afrika abasayinize ddiiru n'Amerika oyo mukubbo ero lyakubiri ekotito okusayininga ddiiru ne muwanyisiganya empapula ddiiru owakubiri simanyi baki oyo wakusatu ndako munire mukatono omu babiri basatu oyo wakuna mu ddiiru ezisayiningiddwa ezituyita ddiiru omukulembeze okusayininga ddiiru oyo wakutaano oyo wa mukaaga ziddiiru zisayiningiddwa oyo wa musanvu n'abalala abafunye deals naye eno yonne wasigadde babana abafunye mbalaba abafunye bonna abafunye ddiiru abasayinize ddiiru mubala bulungi abasayinize ddiiru naye Yoseri teyafunye wadde ddiiru mubala bulungi nnyo ziizo zonna ddiiru zasayiningiddwa munjagala mugende ku mitimbagano gya gavumenti ya Yoseri zonna munoonye yasayinize ddiiru n'Amerika taliyo Yoseri teyafunye ddiiru era olugendo lwamusalidde bwerere kati ngenda babulira giraze zonna ze ddiiru Museveni taliiko talina ddiiru gye yasayinize wadde n'emu mubala bulungi nnyo nabagenzi tugenda bafuna information eri crucial muzira ba ddiiru Yoseri teyafunye ddiiru wadde yokusala entwingiriza enkoko talina ddiiru gye yafunyeeyo muzira nkyaba wa ddiiru zonna abakulembeze abagenzi Yoseri teyafunyeeyo wadde n'emu njaba wa nze mbaleetera ogwaffe gwa kumulisa tujja bamulisa kati zino forward ezisigadde zonna tezisobola kugula olw'ensonga nti zeetaaga okuba nti nga ndi ku line mpitirivu naye njagala bategeeza nti Yoseri teyafunye ddiiru wadde neegi mugende ku mukutu gwabwe ogwa Twitter ogwa gavumenti n'ebirala bamusanko nga alina ddiiru gye yasayinize ku nzo z'embalaze mujja tegeera kati essaawa zino bw'amala okukola loosi ya ddiiru ziri bano banne ze baafunye ye Yoseri yabadde yeetegekeddeyo omukolo ogugwe nga abamafiya be abali mu gavumenti nenga bali mu Amerika bakoze omukolo guno guli Chicago baguyita 2022 USA Uganda International Trade Summit and Exhibition gwe guno wano gwenjagala obbalaga guno gugwe era mwe bajja balagira deals yakoze eki guno bajja balagira deals yasayininze
ogwo gobajo balagira deals ya sayini zinenga deal era zize ne ba mafia banna bali amusakire ensimbi nokukola deals z'ekiyayo mafia abali eyo kati mba mafia bano be bano wano wammanga kati kansoke mbabulire ko bano badiringa ne Museveni kuliko Alonzo Abron kuliko Olivia Kamanzi ono Alonzo Abron, founder and CEO of Progin Global. Ono Olivia Kamanzi, chairman and CEO of Africa Global Chamber of Commerce. Kuliko Kode Lawrence, co-CEO of Endrio Coffee. Kati ono wa Endrio Coffee. Mujukirenti mana peneti ye Museveni kati mana peneti ya yakola dizo neza mana peneti atwale mwanyi nga ayagala kolagana nono Kode Lawrence COO Endiro Coffee nga yene wa malo kuchikwata kyo ne cha Uganda achikwasa ono CEO gwachikwasa ne ebintu bino biwavu bino kubira muri research n'okutegeera walachi abantu bano bakola ekintu kino akikola je buvudde ko nenga ina jakivuga kati ono Kode Lawrence ekifana isigira kiraga kubanga umanya amateeka njagadde bawulira manya na bawulira position ye ono ye CEO of Endiro Coffee kati mana penalty yagala atwale mwanyize Uganda zonna nga yinyinizo na yenge ayina yeri ekijinji kyatadde kye kijagenda okuwa deal kitwale emwanyizo neza Uganda yenga akola ekyo ngenda basomera omulala bamuyita Honorable Cecilia Kafureka Nabeta, Minister Counselor at Uganda Permanent Mission to the United Nations. Kuliko Brenda Katarikawe, Peace ID. Kuliko Audrey Ruwabogo, Chairman, Peace ID kati. Bano kamba balage bano. Kati bano. Nene abasajja batubbi. Kati bano abategese omukolo ogwo ndozambala bulungi Audrey Ruwabogo mubala bulungi nnyo n'oyo omukyalo omulala bonna bali mu company ye mule chairman ono yomo ono Audrey gwe mukolo gwe yagenzeeko ekikago gwe yategekedde gwe nnyini ndozambala companies ezimu bonna bana Uganda babafere bali eyo mubala bulungi nnyo be bategese omukolo gwe ekikago agenda ogenda era diri bagenda zesayiningira ate eddobozi libadde kinamu muveeko kati kuliko ono Norieta Wamara, the president of CEO of Uganda Crane Investment Group. Oh no, yali ono Norieta Wamara tuze tumwogerako naye mufere be bantu abayono na yuna oyo mukyalo nambalaga da naye mufere ali awo mulabo Norieta Wamara oyo naye mufere ali awo mutegedde bulungi nnyo kati kye bategese ekibozibozi kyabwe kiri eyo linako ono mukyala kamubalage wano no naye omukuba fera bali mu America abakolya Museveni mumulabo oyo bulungi nnyo bebo kati bategese omukolo oguli ekikago bagenda okuwa deal ezo uno Olivia Kamanzi ono naye uno naye musajja munyana nabona bayaye bali mu America noyo Kamanzi mumulabo nabayaye then tugenze ku mulalo ono Alionzo ono CEO Global Progini Global ono ngenda babulira information endala uyo naye yomu ku bantu abali yeyo kati keka group akategese omukolo ogwo kiri mukolo guno alright kamba buli ekiri mweno omukolo gwatekeddwe Chicago Museveni bagenda okutira deal kanji basomere Friday December 16 2022 a live registration of the VIP guest by invitation only 12 to 15 launch of the first US-Uganda International Trade Summit Exhibition 2022 officiated by Yoseri Tibahabura Tabasura Mtano Waka Registered Tamzezid and Sangabisibe the Republic of Uganda. 15 registration of general session open to public. 15 to 20 welcome remarks by Mrs. Olivia Kamanzi, Chairman of African Global Chamber of Commerce
AGCC bonna be bamu 1520 to 1525 opening remarks by His Excellency Ambassador Adonia Ayebare, permanent representative of Republic of Uganda to the United Nations. Bonnaba bayayi bakola naye. 1525-1530 remarks by Mr. Odrek Rwabogo, chairman of the Uganda Presidential Advisory Committee on Export and Industrial Development. Ono Musezi atunde biworo. 1530 to 1540 special remarks by Honorable Francis Mwebasa, Minister of Trade, Industry and Cooperatives. 1540 to 1630 the panel introducing trade and investing in Uganda, USA and Uganda. Kati nebatandika oteekako kati wano seminar wegenda okubeera eyo trade omukolo gwa wegenda okubeera wano njagala mule bulungi nnyo exhibition mu Chicago nje bagenda okwewera deal nenga zilizo mie mane yane mie teyafunye wano omukolo ogenda okubeera wano obagenda okwewerezo deal zaabwe ezekifere awo obagenda okwewera deal ezekifere awo fumulimu gwaffe gwa kulabisa kati wano wali final investment decision for the US $4.5 billion East African Energy Security Transition Investment Project in Uganda confirmed to take place in 2023. Kati Robert Chagulanyi Sena Marubasi bamafuta gano Europe negasiba balina amafuta amalagali bitundu ebirala by'eggwanga. Kati Yoseri ne bafere banne bafunye omuntu agenda okuinvestinga $4.5 billion in East Africa Energy Security Transmission Investment Project in Uganda confirmed to take place in 2023. Kakano ka group akalimu abafere. Ero kanso kenji balage. Kaka akakundi akalimu abafere. Kati eyo summit mumugenda okufa sente zino. Amafuta gano bagatunde bagakole bibagala. Mubagala kola na refinery ka kumenze mbo bintu bino ngasagala bisimale mbali sawulide sategedde. Mukitegedde bulungi. Kati wano bwamuli anti atamafuta gakoze bichi wano we wava mweyo trade gibali mwe sawa zino oyo conference gibali mwe sawa zino gibagenda okukolera obuvuyo obwo obw'amafuta na biki ebigenda okuddako ndoza mutegedde bulungi nnyo kati awo njala kuvaawo ngende ku information endala. Alright, kati mwenna bana Uganda kati mungeri yemu mu trade eyo oba trade summit egenda okubeerayo e Chicago mugenda kubeera mu ebintu bino wammanga bibatutenga bwe bagenda okukozesanga okweexhibitinga oba okulaga mwoleso muno oba business bagenda okufuna mu investments ba investors bagenda okujja. Mulimu banana flour bwewunga bw'amatooke, mulimu dry beef ennyama enkalu, mulimu oil seeds oba oil ava mu nsigo, mulimu emwanyi manapeneti wali wajiramu manapeneti omuddugavu, mulimu dairy products mulimu muli amataga bwagasira na simanyi luto simanyi dairy simanyi luto bikoze obalato milk bakasasiro biki yoyo fresh dairy twala tugende byonna mulimu dairy products, mulimu dry fruits ebibala ebikaze, mulimu ebyenyanja, mulimu cocoa nga bali bagenda okunanya ba investors abagenda okudiringa mu business zino. Kati yeyo embeera nga bwe yimiridde ku mutala omukulu ono gyalaze naye nga ziri diiru ziyadde alina okusayininga nga abakulembeze basayininze ali ku muti alonga Uganda ne Museveni embuga akyaziwanise waggulu atulaga obulimma wano obutafaali agamba mbalaba kino kyoleserwa atu nti ensi eri mu katyabaga gatalina nsimbi. District bodies zonna ezisinga obungi zireceiving a notification note ezibalaga nti we are very sorry all the employees of foreign districts they are not going to receive the December salary due to the scarcity of funds or to the insufficient funds ezitaliiwo. Abakozi biwakiso abasindikidde ebbaluwa ezibagamba munnayi munatusonyiwa mati mukwatira ensimbi teziri omugende mukozesa kuzimwakoledda musala gwa December tetugwira n'ogwa November tegwaliwo ne district naziba zisize buwandiiko bingi nnyo siwa kisoyoka so mutegere nti sente tezikola kiteziriiwo ate abo siboka abasirikale tebalina musaala tebalina kugamba kimu kiri bwekityo nazo mukitegedde bulungi nnyo naye ng'aloga Uganda embuga zitadde ku mutwe
ali ku mutugunda waggulu bwanyenya bwatukunamira bwakulate ne tuganye kusituka tuganye kuteera kubanga ffe tulowooza nti we tuli wamala si wamala n'olwensonga eyo buli munnayuganda wooli ekyokukola mu kimanyi sigenda bbalagira naye ekikulu kiri nti nga nfundikira akatambi kano ekiri atabaala kyekiri nasigadde waka nabagamba mu abantu abali mu Buganda especially abali mu Buganda bagenda bavuwaza babatte nga temutegeera ne mbabuulira ettaka lye baagala abantu b'ekibuye ne mbagamba ekibuye wonna baagalawo muganye otegeera babakumyeko omuliro mu mbawo bakumako embawo buli lunaku omuliro ye temuwulira kanakatale bakakumyeko omuliro bagenda kubookya mpaka nga mutegedde nti mulina okwerwanako okusituka amateeka gakolebwa makyamu gye muli naye muganye okusituka abavubi kati amagye gateega n'ebinaala gateega ebidyeri n'emmotoka ezitambuza ebyennyanja ne babajjako amagye ne gabitwala wulira bulungi nnyo laba akatambi kano amagye ge bateeka ku nnyanja gakwata abantu abava okugula ebyennyanja ku myalo egy'enjawulo nga bayingiza mu bitundu ebyenjawulo babakwata ne babajjako ebyennyanja bino babitwala weerabireko katono Zamukitegedde kiri mu Uganda teri muntu akola business kati ebyennyanja bibino program gye basomedde mu summit ebadde mu America gye Chicago essaawa zino mulimu fish dry fish kati dry fish bajja kusanga n'ekyennyanja kimu bakuba emigga egikutta kakano kankadde Zamukitegedde. Alright. Nga nfundikira kuno kwe kusaba kwange ngeno kusaba abantu mwenda bali mu United States of America buli saza lyonna woli nkulamusizaako mwannyina zine mugande kansubenti buli bulungi ngenda basaba n'obuwombeefu bangu olina empapula ezikwogerako mu ggwanga erya America ng'oli mutuuze toyina wadde akasango ak'okubba ennyaanya mu supermarket kikkakatako nga munnayuganda wadde oli mu nsi ndala okutwala obuvunaanyizibwa nga ssemateeka w'ensi gy'ova gye bakuzaalya bw'asoma okukuuma eggwanga lyo n'ebintu byalyo ebikolwa ebyokuwamba n'okutta abantu bisusse mu ggwanga si kyetuwagala omukulu oyo yazze mu ggwanga erya America n'ebigendera bingi naye ebimu tabifunye mukakkanya obusungu naye ngenda basaba ekigambo kimu olina olupapula n'empandiiso eggwanga erya America address ku muwandiika nyangu nnyo okufuna okusindika ebbaluwa zino era zisimbwa teziringa ze Uganda nkusaba maama taata muganda wange kabere mwana wo ng'asomye asobola okuwandika ebbaluwa muwandika mbaluwa oba gajjula State Department oba gajjula White House gajjule nga muteekayo okwemulugunya kwammwe eri eggwanga lya America erifandinga ekitta abantu ekiri mu Uganda muzisindike buli kibuga kyoli busaza ngene wowe oliwandikidde member parliament oba oliwandikidde council yo mugiteekeremu n'ebifaananyi bimusobola okuprintinga oba mu America mu Uganda asobola okufuna access ku printer muwandike ebbaluwa zino mu butongole muzitegeeze eggwanga lya America muli bannayuganda bagenda nazo muyinza kuba muwera akakadde mu America n'okusobya ebbaluwa ezo bwe zinaatuuka mu White House oba mu council meetings oba mu nkiiko z'abasenita nga zisusse akakadde plus ezo ebbaluwa temumanyi kye zisobola kukola for the first time in Ugandan history bwe muwandiika ebbaluwa ezo ne zigenda beyond expectation ya State Department oba government ya America
the action will be taken. Kubanga you are concerned about the situation which is taking place in Uganda. Okuwandika tekwetaga kukwata muntu. Olupapula ekkalamu owandiike nga weemulugunya kukutta abantu n'okuwamba abantu. Si kirungi muntu kuvirwako bulamu bwe nga wandibadde otaasa abalala basigadde. Newankubadde oyinza okubawagira NRM sikugaana. Naye NRM kibiina kya byabufuzi. Mu mateeka tekikirizibwa kuttadde okuwamba omuntu. Bino ebikolwa by'okuwamba n'okutta bikolwa by'abantu nga ba-individual abalina obukyayi effutibizi n'obutatya kitonde Katonda kye yateekawo nga ye baafuna obuyinza obutta abantu. Omuntu akwate emmundu n'akuba munne amasasi. Omuntu akwate ekiso n'asalako munne obulago. Omuntu akuba munne ejjambiya n'amutemaatema. Omuntu akwate ennyondo n'atemaatema munne. Omuntu akwata najjolo n'asalako musajja munne obuli enkoko. Omuntu akwata bulooka n'azisiba ku mabere g'omukyala n'alengejja. Omuntu akwata munne n'akwata magalo n'amugyamu enjala ng'awulira. Oyo taba muntu munnaffe. Ogwo omutima bannayuganda tetugulina. Ebikolwa by'okutulugunyizibwa okutulugunya bannayuganda twagala bikome. Eno ensi baagituweesa ddembe so si ffujjo na kutta. Singa bantu mwe mumanyi nti enkya ogenda kuvaona omuntu omulala ajje mwandirekeddeawo okutiisatiisa n'okuwamba n'okutta bannayuganda. Negye tuli mu diaspora tutiisatiisa no. Ensi kko tuyitako buyisi buli muntu alina essaawa n'olunaku lwagenda okufa. Ekiwamba bantu mu kikomye, okutta abantu mu kukomye. Temujja kutta bantu bamala mu nsi kubanga gotta omu enkya Katonda ddunda namugereka z'abantu 100. Weebuuze lwaki afa bazzaawo omulala. Kati gwe mentality egikyuse nti okuteesa okwogera ebigambo kwe kusinga kubanga bwe tunaabeera mu panic teri muntu agenda kukola business. Bwe tunaabeera mu kutya teri muntu agenda kukola business. Nedda. Teri muntu abeera mu kutya n'akola kintu. Tekisoboka. Era kyobula nti bw'oba ofunye panic yataka bagamba no kakkana tuula wansi weweera. Eggwanga Uganda bannayuganda bali mu kutya. Abali mu diaspora bali mu kutya. Ensimbi ze bateekawo bali mu kutya. Ssente zaabwe zinaabeerayo. Abantu bwe banaabeerayo. Eyo embeera tena gyegenda kutwala ggwanga Uganda whatsoever. Mwagala kuoccupying eggwanga Uganda by all means. Naye kubuuda by indigenous Uganda bafulumya eggwanga nga tebaagala. But with the time they will come back to take over their country. Are they going to do the same muchembadde mukola because of politics? No. And that is wrong. We might speak from Monday up to Monday without solution. But we can write and expose these people. Nchiddamu. Ekibi kiba kibi tulina kivumirira. Teri muntu ku nsi alina buyinza kutta munne nga talina musango. N'oba olina omusango kkooti ekuwa okwewozaako. Era akuvunaana n'aleeta obujulizi obukulumiriza. Naye ekigambo ky'okutta n'osala munno n'omugyamu enjala n'omugyamu obusajja n'omugyamu eriiso n'omukuba essasi ogwo omutima si gwa buntu omutima gwa butujjo. Tetwazaalibwa nga tuli batujjo. Obutujjo bukome mu ggwanga Uganda. Okutiisibwa kukome mu ggwanga Uganda. Museveni bannayuganda abatadimandinga wadde emmere, abatadimandinga wadde tax returns, abatadimandinga health, abatadimandinga medical services, abatadimandinga school fees, abanywa omwenge gwabwe ne bazina amazina ne bakolema okumanaginga kubanga you are panicking. Something wrong. Why do you panic? Because you keep on killing people. That's not the solution. No, that is wrong. Torturing and spying on Ugandans techikola. Techikola. Ensinga America tezazimbibwa kwebyo, ensinga Bungereza tezazimbibwa kwebyo ne babyaliwo, byagwawo. They have a solution for each and everything. So if you think kidnapping, killing, torture is going to stabilize Uganda, no. It just keep on pressurizing people and putting people in panic. There is no any developing country which is still using those tactics of killing and torturing Ugandans. That is nonsense, and it's wrong formation of scaring people off politics. It's their responsibility to talk about politics and all issues which are taking place in their country. You can bribe all Ugandans and politicians, but still other people, they will come out and speak about those issues.
Will you keep on killing them? What if the previous leaders did the same? How many Ugandans would you have found there still paying taxes? Remember, the tax base of Uganda is Ugandans. When you keep on eliminating or decreasing the tax base of Uganda, the country will crash down slowly. And the formation you base on that you handed over the Ugandan economy to foreigners, it is wrong formation. No. East or West home is best. Countries like China, countries like India, they are basing on their people. The more the people, the more they consume. And the more they consume, the more the government earns taxes from their people. But for you, you keep on silencing, killing people. That means you are killing the tax base. That is wrong. And it's a wrong formation. Many Ugandans and diaspora right now, they are yearning to go back to invest their money, but they fear to invest their money. The country is unstable politically. You've tried your level best to silence all politicians by bribing them to keep quiet to talk about some issues. And you are trying to intimidate all those people on social media who can politicize and talk about those issues. But remember, whatever you are doing, time is going to reach when you are there to answer questions. Killing, kidnapping is not the solution of developing Ugandans. You yourself, you keep on putting pressure on yourself and your regime. We are all Ugandans. Remember, we are Africans. We belong to Africa. Known to Europe or to America. We've learned a lot of things in diaspora. We need to drop our country, but it with a safe zone, with stable politics, in a friendly manner, not in such a mess manner that you want to traumatize anyone to fear. Mukama kuma Uganda, kuma wana Uganda, nga batuyingira omwaka ompya, fenda buli mwasabire munne, kulwa Katonda n'ensi yange njagala bagaliza okusula obulungi. Tusisinkane wiiki ejja ku Sunday sigenda kubeerayo kubanga ali omupiira gw'akamalizo gw'ekikopo ky'ensi yonna. Saagala bayingire mu masanyu gammwe na kubateeka ku bunkenke. Mubeere bulungi. Mukama ba 13 mpeera. Mukama kuuma Uganda, kuuma bana Uganda, kuuma n'abantu bonna bali ku social media. N'okutisibwa kukome. Buli muntu yagalire gyali kubanga ffenna twajja kukola. Ati tulina obudde butono nnyo. Buli muntu muleke yagalira mu nsi okutiisatiisa si kye kikulu. Ate kisinga okusesa ayina obuyinza yatiisatiisa talina buyinza. Lwaki otyo omuntu ayogera? Kubanga ayogedde bw'atayogera n'asirika n'akola ekikolo ogenda kufunira mu luwa. Mbuuza kibuuzo. Lwaki ayina obuyinza otya atalina buyinza? Lwaki ayina emmundu otya ayina ebigambo? Kitegeeza nawe ekyokola oba toli system kikyokola nti kituufu. Mulekera okutiisatiisa bana Uganda. N'okutiisatiisa abantu abakola ensonga. Kubanga okutta si solution. Omuntu alina obuyinza okutta Katonda yekka. Ane yakutta tusiza timetable ye nti gundi osazuddeko obudde buno nkwagala n'ogenda tosobola kusula. Era namwe bali mu regime sawa zino. Time egenda tuuka nga temulina option. Time etuuse ng'olina okugenda. Kubanga tosobola kuwakanya nteekateeka ya Katonda. Mulekerawo okutta abantu n'okutiisatiisa abantu. Mukitegedde bulungi. Mukama bankobere.